Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Buli muje sinzi dokubera nga togubire Fadi Pro UG gemanya wendi nyo nyingire one update ku bice bitambula mu gwanga lya Uganda sakone bweru gwanga video likinga ate sharing itako abala comment section akabox ako oyine dembe eri kusemateka kubera gati muna ukirira wasao notekawo comment yo naje wadaga dokubera ngate oteka of course akubyogeno kubera ngate olaba mu video kakati njivuze njitute wo muchala nakawere omumpya gwe tuyina mu gwanga lya Uganda era nakawere oyo amajage Brenda Miles title chi jenyizo kubera nga muwa kusinzira ku byazakola mu seno banage title chi jenyizo kubera nga ate mpa omuchalo anyway Brenda Miles kyona kyona kiri yasobola kubera nga temunage ayita mu bulamu bulibwe mwali mumanyi Dubai akola bino na biri mumanyi bulungi nnyo sagala kubera nga tembi komya later on yamala nafuna omusajjira n'amala nakakana era nabira mpola mpola Brenda Miles ku ntandikwa y'omwezi guno yasobola kubera nga ate azala ka baby girl era nga omwana oyo yamuzala bulungi nnyo omwana ali healthy talina buzibu bonna naye munange okuva Brenda Miles alo yazaala omwana oyo ebigambo bisusse bandange ebigambo bingi nnyo era nga abantu basinga bali mu kubeera nga tebogerera omwana ono biri yali akolanga Brenda Miles ebiseera biri munange bali mu kubeera nga tebabikwata babiteeka ku mwana bagamba nti n'omwana maama we kye yali akola n'omwana yennyini agenda kubeera nga atakikola sakola okubeera nga te bamuyita amannya ag'enjawulo agatali malungi okusinziira ku mirimu Brenda Miles gye yali akola ebiseera biri era nga ngenda kubeera nga tekuterawo video awo osobola okubeera nga te omanya of course kiki ekigenda mu maaso side ze guluza ki ekiyinza okubeera nga tekikolebwa omukadde kano kubeera nga ate munaye Brenda Miles alongoosa erinnya lye okusinziira ku giri emirimu gye yali akola abantu abo abali mu kubeera nga tebogerera omwana we guluza amagezi kye wandagadde okubeera nga ate obawa we namakujjeeyo wa Brenda Miles ndowooza ngenda kutwalako ne wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze ow'ekibiina kya National Unity Platform nange olunaku olw'ejjo yasobola okubeera nga ate akwatira ekibiina kino flaga officially era nga yagenda okubeera nga ate afuuka flaga bearer wali mu kalulu ka president 2026-2031 era nga omukolo gwabadde very successful kakati nkuleddedde live coverage byonna nga byabadde side zo just in case nga bimisinze ng'omukulu tanatuuka awonawona ng'atuuse na byonna ebyazzeekaawo nga maze okubeera nga te yeewandiisa ngenda kubeera nga te mbikutuusa ku gwe tula butuuzi kalira subscribing bw'obanga batesa okubeera nga te okikolako akadako ka notification bell kakoneko kajja kubeera nga teeka kwalatinga olwenda bandese video kumawo n'ensonga endala nnyingi nnyo temuvaamu. Olaba ono gw'oyita omwana wa malaaya leero busobola okukyenkya nga wa makulu nga wa mugaso mu nsi eno okusinga abaana bo b'okuliza mu kyaki. Ebintu bya Katonda bizibu. Nze ndabye ku baana b'abapasita nga baggwawo lwa mwenge. Ndabye abaana b'abagagga ng'obwavu bubayinze mu nsi eno. Ndabye abaana b'abamalaaya nga bakyusizza obulamu bw'abannyaabwe bakitaabwe ne famirizi zaabwe. Ndabye abaana b'abakyala abatunda omwenge nga tebagunywa. Ndabye abaana b'abamalaaya abantu abakulira mu ghetto yono. Ffe twakulira awo mu Kirombe eruzira maama waffe yali atunda walagi naye nze omwenge sigunywa ate ne baganda bange bonna. But we've tried okukyusa obulamu bwaffe n'obwa famire yaffe. Era nkiwa eriyo abaana b'abagagga nga bazadde baabwe babagamba twagala obeere ng'oyo. Ntegeerekese bulungi katugenzeko mu reality talk omukyalo ono okuva lwe yazaala omwana n'amupositinga mumuyisa ebintu bingi. Omwana ono talina bwakwatagalina na bwamalaaya bwa nnyina asobola okukula n'alwanisa ekibi kino. Katonda ayina engeri gy'akola ebintu bye mu nsi. Nkubuulira gwe bw'otesikkiriza mbu omwana mukuliza mu Katonda ajja kubeera mu bulungi mu nsi eno. That's not a guarantee. Ebintu bya Katonda ye yamanyi bw'abikola ne bisobola okubanga na tebigenda na kusaba. Ye yayagala nti kino kankikole bwe nti kugambye ndabye ku baana b'abasabi nga babonaabona n'ensi eno. Ndabye ku baana b'abagagga nga babonaabona n'ensi eno. Manyi abaana b'abamalaaya bali successful. Manyi abaana b'abanaku abaana b'abatamiivu abatanywa mwenge. So osobola okwogera ekigambo ku mwana wa munno bwe batyo naye omwana we nkya n'amwetaaga. So tugende essiro naddala abantu abatannategeera statistics za nsi. Nkugambye Katonda akola ebintu bye nga bw'ayagala. Omwana oyo mwana wa malaaya kituufu naye
ekyo tekigarantinga bulamu bwe. Asobola okubeera obulungi mu nsi eno naawe yakuliza abaana mu kyaki n'omukozesa ng'ekizampo ng'oyagala abaana bo babeerenga ye. Omwana mumuyise ekibi ekisikire, mumuyise bastard, mumuyise ekyokoola, mumuyise malaaya. Omwana omuto omuvuma otya ebigambo ebifaanagana bwe bityo. Naye statistics za Katonda eri omuntu gw'asindise mu nsi yamanya olugero lwe n'olugendero lwe mu bulamu. Oyo omwana osobola okumulaba awo naye nga Katonda yamuwa omuwala oyo kukyusa bulamu bwe. Byanfuna mbeera za bulamu na mbeera ze. Nkugambye twakulira mu Kirombe, maama waffe yali atunda walagi, abeeruzira Kirombe mutumanyi bulungi. Sinywa mwenge ne bwenjagala okugunywa tegumpoomera. Ntegerekese bulungi. So omwana oyo asobola okutambula bulungi mu bigere ng'ebyanze Calvin Kayanja. So Brenda Miles togwamu maanyi. Ebigambo by'oku internet tubitwala ng'amakulu. Katonda alina pulaani eri omwana wo. Ekigere kye tugenda okusimbula wano paka mu State House Entebbe ne Nakasero. Luno tugenda kubanga faawe lukozesa ate bwe kujja ekitebe tagenda kuddamu tutawanya traffic jam. President omupya tugenda mukola oluguudo waggulu ng'abantu babonaabona bino byasibasiba abantu. So mwongere okwebereramu. Map Media TV kwe mukutu kole ebigambo bya chairman Nyazinduza obyewuliriddeko. President Kyagulanyi Ssentamu Robert yakomyawo empapula olunaku lwaleero. Njokera ku Bobi Wine erinnya amanya amapaati ke galina round the transport agemanya ngezaako kwagala kuyingira mu kuba nze kyansuseeko dda Kyagulanyi Ssentamu Robert betulindirire anytime Kyagulanyi Ssentamu Robert uyo ayingiddewo azine mukyala we Babu Kyagulanyi awerekeddwa ku mutabani we owokubiri. Wow, very smart. Let's move. Very smart. Mpola. Let's move. Tukole kubo kyamba tukole kubo. Bye. Tonsindika. Oli ku Map Media TV. Okay, tutambudde yeka, tutambudde ne Mami Bambi Kyagulanyi Tungo, President Kyagulanyi Ssentamu Robert. Kaka Nyamuko Sarongo. And your beloved wife, on behalf of the MSC, I want to welcome you. We have come with to execute a mandatory function as far as the National Unity Platform is concerned. Our dear members, the NUP Constitution, Article 6.3
which talks about the National Executive Committee, and 6.3F. F talks about the functions of the National Executive Committee. And paragraph 3, that among the functions of the National Executive Committee will be to determine the candidate to become the flag bearer of the party for the purposes of a presidential election. The Secretary General of the party shall give notice of at least 7 days to any interested party members to apply for consideration as the presidential flag bearer. It's therefore against that background that the Secretary General of the party, David Luongoya, issued a notice on Tuesday, 17th June 2025. And for it goes as follows. In accordance with Article 363F3 of the Party Constitution, written applications are hereby invited from party members who are qualified and are willing to hold the party flag as presidential candidate in the 2026 general election. Applications will be management committee at the party headquarters located at Makerere Kavule between Wednesday 18th June 2025 and Wednesday, which is today, 25th June 2025 from 9 a.m. to 5 p.m. Each application should be accompanied by copies of the applicant's membership card, national identity card, and academic documents. It's therefore on that background that you have been waiting for members of the party who are willing, who want to express their interest in that position, trying for the President of the Republic of Uganda. 2 days ago, we had one member who came, but unfortunately, her papers we are still missing some items, and we did advise her to go and correct them. We have not seen her yet, but we shall be closing at 5 p.m. today. We are still waiting for other members. Therefore, Madam Chair, I want now to hand over to you, to our candidate, and he hands over. First of all, that's why he's here, but then the rest will proceed. Madam Chairperson and esteemed members, I greet you. My name is Chagulani Sentamo Robert, also called Bobby Wine. I'm a devoted member of the National Unity Platform, a card-holding member, and indeed, I was recently re-elected as the president of the National Unity Platform. Madam Chair, I'm here to respond to the call by the Secretary General for members to express interest in running for office of the President. Madam Chair, I hereby present myself. I am willing and ready to carry the flag of the National Unity Platform as presidential candidate. Media to submit to the chair. Will take answer. Madam Chair and members, with me I've carried my Senior 6 certificate. I've also, this is my Senior 6 certificate. I've also carried a diploma. I also hold a diploma in music, dance and drama from Makerere University. I also hold a bachelor's degree in law of Cavendish University.
Madam Chair also holds a certificate of leadership in 21st century of Harvard University. Oli ku Media TV nange Ron the transporter. But we should also do it for record purposes. Very smart.
Yeah, Madam Chair, it seems to be done. Members of the party and the country, one of our presidential candidates submitted his expression of interest form, and I want to request the chairperson of the Elections Management Committee of the National Unity Platform to give some brief remarks and officially hand over this copy, to confirm that he has submitted to him. Then secondly, after that, we shall give him an opportunity for a few minutes to also make some remarks or some briefs as our candidate, as one of our candidates, aspiring candidates for that highest office on the land. Madam Chair. President of the National Unity Platform, we have received your applications expressing carrying our flag as a presidential candidate, and we have gone through your documents and you met the requirements. We are going to forward your application later to the relevant organ for further processing. Thank you so much. Allow me officially, since we had requested. Media TV. Can we have some other members, our colleagues in the gallery, please give us some few minutes and the chair makes some final remarks. Like I was saying, we had requested for 2 copies of your academic documents, which you have presented. We have received and we are going to return 1 copy to you as evidence that you really submitted your documents to us and we have received. So I'm going to formally hand over this to you as proof that you submitted your documents to us, Mr. President of the National Unity Platform. As we wait for other candidates. Thank you so much. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange Yezeseka Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba. Tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaaze enamba yange yeeno eri 07 01 76 37 11. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.